Musumba Pasita Bugingo ebyaliwo byaliwo mwabitegeera. Yakyankalana ne mukyala we. Bwe bakyankalana ne mukyala we n'awasa omulala. Bw'awasa omulala ate ono gwe yayawukana naye n'agamba nti nedda tateekeddwa kuwasa. Akola atya nga mwayawukana alina okuwasa okusinziira mu Bayibuli n'amasomo ga Bayibuli akyalinayo ebbanga ery'okuwasa abalala. Era Mukulu Bugingo mu kooti ebeerayo Bayibuli gye muba musoma tewali tteeka likugaana kuwasa. Bwe baba bakuvunaana empeta sooka obabuuze Yakobo bwe yali awasa empeta yagiteeka kwani? Yakobo jjajja wa Yesu. Ibulahimu yawasa Saala n'awasa Agali n'awasa ne Ketula alina gwe yasiba empeta. Solomoni kabaka yawasa abakyala 10 ani gwe yasiba empeta. Yusufu bba wa Mariyamu taata wa Yesu. Bayibuli egamba nti Yusufu ye taata wa Yesu mu Yokaana essula 4:45 ne mu Matayo 10:16 wagamba nti Yusufu ye bba Mariyamu bazaala Yesu ayitibwa Kristo. Ani ku bonna yasibwa empeta. Bwe baba bakuvunaana mpeta nga empeta mu Bayibuli teriimu ndowooza kiragiro kya kanisa mwesootingire eyo. Leeya yazaala abavubuka 6 abalangira 6 abamu ku balangira 12 abakola Isirayiri. Mu balangira bano 6 mwe muli ne Yuda Yesu mwasibuka. Yesu asibuka mu mukyala wa 2 owa Yakobo ayitibwa Leeya. Mwagala okuŋŋamba nti Yakobo yakola bwenzi. Jjajja wa Yesu yalina abakyala 4 bw'osoma awo paka ku ssuula eya 30 naye ekyewuunyisa nti Ibulayimu yalina 3. Yalina Saala, Agali ne Ketula. Bameka? 3. Kubabulika nti n'awasa omukyala omulala erinnya lye Ketula n'azaala abaana. Jjajja w'abakkiriza awasizza 3 mu lubereberye essuula eya 25 olunyiriri olusooka. Mwagala okutugamba nti Ibulayimu yaliko ekikolimu oba yakola kibi? Yasobya ekkanisa ennyiriri zino. Mwagala kuŋŋamba nti ennyiriri zino nfu? Ibulayimu nga tumuvuddeko waliwo Lekobowaamu ebyomu mirembe ekyokubiri essuula 11 layini ya 21. Ono Lekobowaamu yali kabona mu yeekaalu kale giyite ekkanisa. Yawasa abakyala 68. Yawasa abakyala 68. Lekobowaamu kabona w'ekkanisa awasizza abakazi 68. Bw'awasa 68 tewaliwo kimunyina lumu nga Katonda amunyiigira. Katonda teyamunyiigira era yasigala aweereza eyeekaalu paka bwe yafa. Era y'omu ku basajja ab'amaanyi abakola ki aboogerwako mu Isirayiri. Lekobowaamu mu Bayibuli muno mwennyini mu kitabo eky'Abassekabaka ekisooka essuula 11 kiraga nga kabaka Solomoni omu ku bawandiisi b'ebitabo ebisinga obungi mu Bayibuli omu yawasa abakyala 1000. Yalina abakyala 1000. Okumanya nga gana amasomo gali mu Bayibuli nga geetaagisa. Lwaki baagaagala naffe ab'ekyasa kino tugasomeko? Bayagala naffe ab'ekyasa kino tugasomeko nti omuntu alina nsobi yakuwasa bakyala basuka 10.